njagala kuyitayo owa famire omu mukulu yiga naawe je kooti ezo bbiri naye abatumidde nnyo ali wamu nammwe mu mwoyo. Balinayo retreat y'abalabirizi yakumala ennaku 3 naye ate ng'alina okwataganya byonna n'angamba genda obeerewo ng'omulabirizi. William James Sebagala sebo kusanyuka okukola naye ali wano ng'ali abadde ayagala nakugenda nga n'okubuulira tekunnagwako nze tokigeza obulamu bwaffe era olumaliriza yagende atuleke ffe soke famire sebo gwosooka muntu y'emirimu egyo etukoze ne sebo mukwano gwaffe Bishop Emeritus Sebagala sebo nkumanyi bulungi obadde mukono kitebe ekikulu etukola emirimu mingi nzijukira bulungi nga nakawummula bampa obuvunaanyizibwa obw'okukulira akakiiko akagaba emmere emukono mu biseera eby'obulwadde ebyatuttira abaffe. Bishop Sebagala oyo yaliwo nnyo yatuwa obuyambi era twakolagana naye bulungi ddala. Sebo omukulu Muhumuza Asumanda twebaza Katonda olw'abasajja nga Bakalule Kagudu kubanga be bayimirirawo ate mukadde waffe Bishop Nkoyo oyo yalina naye administration ye nga nnungi alina engeri gyakumakumamu abantu n'aleeta abasajja bonna bamambule Kigundu bantabaazi maama oyo maama gwe tugenda okuziika kakati yabadde trustee waffe asigaddewo maama Evelyn Kityo nga balinnya olusozi olwo nga batula mu kigange w'omulabirizi nga bateesa olw'okulaakulana kw'obulabirizi bwe mukono. Era njagala okubategeeza nti ekiseera Bishop Nkoyo we yaviira mulabizi bwaffe nga mukono bagiyita Model Diocese nga tufuuse modo ki Model Diocese so bogedde ku mukono district okubeera Model District neŋŋamba nti no Mukama yeebazibwe olw'ekintu ekyo okukola ki okukomawo. So twagala okwebaza nze nja kwogera ku mukulu Kakodo ku ludda lwa kkanisa ebyobusuubuzi mubimanye n'ebyeddiini n'ebya politics nabyo gyebiri naye ffe ku ludda olwaffe olw'ekkanisa. Mwami Kalule Kakodo ng'ali wano ate ne wabeerawo ekyenalaba oluvannyuma ekyamagero. Taata wange bali omuyita Reverend George Asaph Walusimbi ali mukulu wa Twale yali agenda kuwumula ne baga nti tojja kuwumula tukyakutumyewa e Namuyenje najja e Namuyenje wano sijjukira bulungi mwaka naye nga kiseera kyemabegakaawo kaakati ng'ali wano e Namuyenje n'asanga Mwami Kalule Kagudu kakati ate ngenda okumulaba mu anga endala bakolagana ng'omusumba w'obusumba bw'e Namuyenje era bwe Namuyenje mujjukira waliwo ekkanisa entono taata n'agenda ewa Mwami Kalule Kagudu. Bino nno omugenzi ate yabimbulira Mwami Kalule Kagudu eyagamba nti taata n'amutuukirira n'amugamba tulina okuzimba tusobola kubeera naawe ne tubeera n'ekkanisa entono akati ne baagala okugaziya ki ekkanisa akati n'amugamba tujja kugaziya ekkanisa tulabe bwe tugigaziya ye ng'alowooza tibagenda kwongerako ebintu ebitono ebintu okugaziyako ku kkanisa. Naye taata kyeyakola ye olwava wa Mwami Kalule Kagudu. Mwami Kagudu yagamba taata we yansobera yagenda bugenzi Kajansi n'akola oda ya Kajansi yandeetera invoice kakati n'amugamba
tikakati eno pulaani yonna gye tugenda okuzimba eneesoboka etya nti tosobola kubeera mu kkanisa eneekuswaza ate twagala tubeere mu kkanisa eneebeerawo for the test of time. Kyali kinene n'agamba nti kintuka kya bbeeyi naye taatawo n'alemerako, yagamba taatawo ng'alemerako. Kakati bwe yalemerako kyenjagadde okugyayo ku mukulu Kagodo naye n'akkiriza n'awaayo ensimbi ze ne bazimba ekkanisa eno. Nzijukira bulungi nnyo bwe twali twolekera mukulu Kagodo, waliwo abasajja bava mu kibuga mu kiseera ekyo nali ntudde nabo mu kanisa omwo ne bagamba bano ab'ekyalo bazimba batya ekkanisa ey'obukajjansi, kwegamba nga beewuunya ekkanisa ey'omukyalo kubanga kati banaye kati Namuyenje afuuse kibuga naye byenjogerako bye byemabega eri nga batunulira abantu abali mu kyalo basobola batya okuzimba ekkanisa ey'obukajjansi kuba bwali very expensive. Naye kyenjagadde okugyayo nti ye muntu oyo yayagala n'awaayo ebibyo byonna ku lw'omulimu gwa Mukama. Taata wange n'amuzimbisa ekkanisa eyo naye ate oluvannyuma n'agamba tino taata abalekedde ab'ebyobufuzi mukono naye tugenda okulaba betutadde mu steering betuwadde ekintu nga mukiwayo. Era omukulu wa Nasono najja naga muganda wange mukono ng'agenda abamu kuffe nze kambabuulire nze nazaalibwa mukono, nkulidde mukono, nsomedde mukono, mpasizza mukono, mbadde mulabirizi mukono, mpumulidde mukono era nsubira balinziikawa mu mukono lwakubanga ffe ate twali mu kuleta mukono ze bazaala eri Kayunga naye nga bintu bya byonna byogera mukono. Kakati n'omuntu bw'ayogera ku mukono nze aba nsaze musaayi kubanga mukono mulowoozaako nnyo. Era okumanya mukono waliwo lwe navaamu mu mwaka ogw'2005 omulabizi n'antuma okugenda okubeera executive director w'ekitongole kya Mission for All. Akati era bwe nagenda eri ne tutandika okugulawo okuyamba abaana eno ewaffe mukono nawo ne Namuyenje mukulu Kamulegeyo ono amanyi bulungi badde mbuuza ekitongole kya MIFA kiri kitya ebyaŋŋambye sijja kubyogera naye bwe gamba nga tugezaako okulaba bw'obeera eri nga nawe otakulozaawa ozeeno wammwe. Kakati mukono ono ng'atuluma era bwe banonda okubeera omulabizi w'emukono nenga Mukama onzise kubanga waliwo bingi bye mbadde neemulugunya mu mukono twabirabanga kuba twakulira muno ze nasomera mu Bishop Senior awo. Kakati ne mmalako bwe mmalako ngenda mu Bishop Taaka Theological College. Bishop Taaka Theological College someddeyo emyaka 9 kuba nasooka 3 ejya diploma nenzirako 3 ejya degree nenzirako 3 ejya masters. Kakati no myaka 9 n'omusobyo nga tuli mu mukono. Kakati nga tulaba ebyemukono nga bwe biri naye mukono nga twebuuza kiki ekyatuuka ku mukono. Kakati bwe mbeera omulabirizi ngenda okulaba nga muganda we lwandasaze nengamba muganda wange tukwatagane ne mukulu Mala najja n'abalaba Rogers ne bajja ne tugamba tukole interface oba oli awo eno gye tunayitamu okubbululani mukono ne tukola nekibadde ng'ekiterera bwe kiti ate bannange ne bakubira akalango nti bannange nze mpummudde. Kakati nno nembaleka mu kintu simanye bakituusizza naye bwe tulaba faith think tank
nze ndaba nti kyekiseera ate okukwataganya interfaith ne think tank okulaba nga tulivayivinga Mukono. Waliwo ebintu ebimu byeweebuuza nogamba kiki ekyatutuukako Mukono. Banife abaali Mukono, nze nga nsoma Mukono nayingira Mukono mu Bishop Senior mu 72. Mukono nga temuli na bizimbe kolini hotel naze mwaye mukasozi mukwano gwange nnyo naye kimunjagaze nnyo ebintu bibiri ekisooka nze nyumirwa nnyo development abamanyi Mukono okuzimbibwa kwa kolini hotel mu Mukono kwe kwakyusa fesiyani ya Mukono ate nefuna omukisa balirawana baffe nga mulirawana waffe ng'asula seeta naye okuzimba kolini yaleetera abantu okugamba nti no tokyasobola kuzimba kayumba akalinaanye kolini wagenda okulaba nga ennyumba zikola ki zisituka era bwe mwagala ekitundu okusituka ozimbangamu ennyumba ey'omuwendo ogenda okulaba abantu bonna nga batandika abajja okuyingira mu kitundu ekyo nga bagenda bazimba bagenda ne bazimba ebuvume eyo ne bazimbayo Presidential Lodge. Kakati ekintu ekiri eyo olaba natuuseeyo nga ne kolasa atuuse Buvuma kwekamaga bwewuunya wabeerawo ekintu ekyomuwendo kisitula embeera yonna. Kakati Mukono okuva kolini lwe yazimbibwa Mukono n'atandika okukyuka n'atandika okukulaakulana. Mukono Bishop Nkoyo yatukoze bulungi n'aleeta enkulaakulana ne tuteeka UC weze Uganda Christian University ne yeeyongerera ddala mu maaso. Kakati somehow ebizibu simanyi aba think tank bano balinza okutubuulira kuba abe babaddewo nga babirowooza kiki what happened, where did things go wrong, kiki ekireese obuzibu. Juzi kababulire waliwo ebintu ebimu ebikuluma. Mwanyinaze twamuzise mu West eyo naye ng'oyita mu butawuni bwonna bwakayakana ekiro nogamba yiina kano ne kaaka Mukono ne tubeera mu nzikiza mukulunka oyo bana kiki mutawanaki kaakati ogenda juzi ngenda Lugazi naliko omusumba w'Erugazi kumala ekiseera ntuuka mu Lugazi nga kyamutegeera obumakubo ge bakoze entaala zonna awantu bonna obutale biki nengamba Mukono twabaki. Kaakati waliwo ebyabadde ku TV eggulo nga mulaba ab'emubende abagenda okukyaza president agenda kugulawo katale kano agenda kugulawo kizimbe bazimbye amalwaliro bazimbye nogamba banaye what happened to us ni Mukono. Mukulu kati bwe tulabanga mu abaalo biseera ebyo muvuddeyo tugamba nti Mukama yeebazibwe. Ate nga banaye bw'otunuulira abantu abo n'abatuddawo tolina gwoyisaamu ki maaso naye ndowooza nabanoonya tuyingiriramu wa mu sisitimu zino kubanga sisitimu ye eriwo kaakati ekicking off lya retired ekukikinga wabeerawo akayumba naye tulina okumenya ku buyumba obwo okulaba nga tuyingiramu okulaba ebintu nga bikola ki nga bitereera abooluganda naye nga kyenyamiza kiruma okulaba nga Mukono afaanana nga bw'afaanana. Obutuufu nakwatiddwa obujja bwe nagenze Lugazi nga ndaba Lugazi namusulangamu nga mumanyi naye ng'okwetoololako Lugazi olaba Lugazi ali so far away from Mukono. Ne tugamba Mukono ffe twazza kibonerezo ki era kiki ekyetaagisa okusasula Mukono okulaba nga tuddamu kukola ki okulaakulana. Ebyo byali bitandika Mukama n'ansaasira ne banonda okubeera akansokere wano waliwo ebintu ebimu byowulira nga bikuluma. Ese bulamu bwawe bwonna mbadde n'obulamu obw'experiment nga ngezaako aja wano ng'omusumba
Namuyenje yalina ebintu byayo bingi. Okusooka byonna nalina abantu 19. Ngenda okutuuka wano ng'ennyumba ya kisenge eki kimu ne ngamba abantu bano ngenda kubateekawa. Ne mbeetika ne mbatwala, tata yali azimbye kalina e Bugerere, ne mbateekeyo mu kalina zineezija wano. Naye nga bw'ogezaako tukole kino, ogendeko ew'omukulu senga kale mbadde nkyalina amaanyi gali. Kwegamba nga tekisoboka. Naye era lumu ne ngamba naye zijjukira twalina yali Mayanja yali mukulu w'essomero. Etugamba naye bannange tuyita ku bazadde tubagambe. Bweyaze mu ofiisi ya ssentebe ng'etuyita tujje tubeerewo wano nga tujjukira nga tugezaako okwogera ku nsonga omugenzi Kalole Kabudozi yakolera disitulikiti eno. Nalabye nga kagwake keetonye nga nteekeddwa okujja. Ebintu bingi nnyo ebyogeddwa wano ku mwami Kalole Kabudo. Naye era siyinza kutabasaba era muneegatteko. Twebaze former chairman wa disitulikiti eno Oweekitiibwa Francis Lukoya Mukoome. Mwenna mubadde muwuliriza bulungi engeri gyakuŋŋaanyamu ebintu ebyo. Abantu ba Mukono obategeezezza Kabodo yaani era bajja kuvaayo nga bategedde. Ababadde babuusabuusa mujja kuvaayo nga mutegedde. Bassebo ne bannyabo mu bingi ebyogerwa ku Kalole Kabudo, nze ng'omuntu nina bingi naye olw'okuba mukooye ate nga n'akawu maama waffe mukyala Nabulime Robina akizzeemu emirundi 3 n'aga nti ekintu kino ekikoleddwa wano olwaleero bamaze emyaka mingi nga bayaayana bakinoonya okulaba engeri gye bayinza okukituusa naye nga in between awo kibula. Naye mwamiiga chairman wa think tank ne banywanyi bo bonna mwatuula nga muweebwa amagezi bakadde baffe omukyala Nabikofu ne mulaba nga mu bantu bonna abali mu disitulikiti y'e Mukono omuntu yekka gwe musooka okusoosooza okuteekerateekera omukolo okufaanana bwekuti ng'ateekeddwa okuba omulwanyi Namige ow'ekitiibwa ennyo eyawummula nze gwentwala nga mukadde wange nga bwegenda okubajjonyola Muzeeyi Kalole Kabudo. N'olwekisa omwami ne tukwebaza ne bammemba bo bonna be mukoze omulimu. Nga bwe mbategeezezza nti ndi wano ku lwa ssentebe wa disitulikiti atasobodde kubeerawo naye nange ng'omuntu ndiwo ku lwange gwe buliriza.